omulungi atambula naffe ku mukutu guno ogwa Noordeen Ntege wamu ne Megaton Media tuweze kubeera nti otambula naffe obali kubeera nti osubscribinze olikinze ate n'okusharinga ng'okikoledde ddala bulungi nnyo Mozede Megaton gemanya andi ne Noordeen Ntege wano tugenda beera nga twogera ku nsonga ya omukulu Richard Muhammad Ssegirinya. Ebigambo bingi byogeddwa nalabyeko awo Fulufiga ng'ayogera nnyo. Agambye ati mbu omukulu ayagala nnyo abafu. Ani? Fulufiga. Fulufiga ayagala nnyo abafu? Bobby. Ayo si mugiremu. Ngamba kyayogera Fulufiga. Mfuwa. Ate omuntu kati naye kyava nno Fulufiga teyayogedde twawulidde Bajjo. Bajjo yagambye ati. Mozobeera wa. Siwuliriza nnyo Bajjo ayogera gwe. Katusooke bali. President of Funeral Service Salongo John ina makanzu agachusa asinga n'abawalabu yakagula mbungi nkuwa abamanya nti omukulu mu bafuta saaga oyo kamoka makanzu gabasira Bobi Wine yawafudde omuntu agongo bazemba ulira nti soko uliriza abantu waliwo atanawulira Bobi Wine yawafudde omuntu agongo bazemba nagenda awadde efulani oludwa nekafulira audience mekamala okwogera ngakatambula kagenda tekasona kulekawo mitwalo ebiri gy'amabugo kati ng'ambo express etwa ayinza kuba yasabira abantu bafe bonna mu Uganda yafunewo amayi Bobi Wine music yamuzimbira ku sympathy noba president abadde amanyi music Bobi Wine mukwano gwange no sindongo naye mu bidongo nze Bajjo wenge okutegeka mu gwokusatu kubanga kati buli wagenda okuziika kabiri tadda mu Kenya kabiri yasirika era nesewadde emitwalo ebiri yanyuma okugogobasawayo yawaani yagamba yakatambira Bobi Wine ayina twalabako oba yali mukyala wo bandi anyway obawulidde abo obawulidde nkuwe n'omulala ng'amwogerako bamala nkuwe n'omulala anti gwe obadde obuuza nti ono yayogedde bwati amakanzu amangi osinga abasiraamu buli wawulira omukolo gw'abasiraamu najjayo waliwo omuntu munnuuku amumanyi mukeezi alina amakanzu kati kyengeza kino mbadde nkuwa nti Fulufiga kye yayogedde bazze babyogera n'abalala kuba nawe ogambye akabajjo kakadde Isima yafa n'okufa kati Olubwama yafa n'okufa boogera ku muntu aliwa omu naye omuntu aba alina okubeererawo omuntu ng'afudde so ndowooza Bobi Wine kyakola si kikyamu just ndowooza bano ababuuzaamu okugenda ku muntu ng'afudde okukubagiza nkola yaffe ya Baganda ya Africa ya Bannayuganda kati lwakuba obuzibu bwe buli ndoza kye babuuza wano omuntu nga mulamu omukulu ndoza kye babuuza talabikako singa alabika no ngamba bano bo kye bakuŋŋaanya kati ngono bawudde akunyumiza Yasini Kawuma gundi nti wano kati Olubwama yali mulwadde nga bamunyumyako yalabika akoze eki akutuse okitegedde wano kati abo naye nga kino ekyokugenda omuntu ng'afudde oba muyina okuwerekera omuntu kuba tewabaayo kusiibula kulala ate bo bagifuula nnyo big deal bayambala ekkanzu yandi yambadde suuti ekyoga buli ali awo abadde mu kanzu kati kanzu yebaluma musajja gyayambala oli agembwa atayirirwe owulire fujjole Fulufiga Bajjo n'omugenzi Isima bakikumi ne kato Oluma bonna bakikumi bave ku musajja oli yabadde amutwala yabadde alina okubeerawo oba boogera ki oli alina okubeerawo ate yamugamba ayogerere essaawa ezi 5 alina ozimalayo ali mu wiiki kibalumirawa ati ngamba yakituukiriza ali ku ddaame lya mugenzi lyatuukiriza anyway katudde ku Ssegirinya naye nina n'ensonga endala ndowooza tugiyiseewo mangu nira gayi gwe nalabye ganja olina ekifaananyi gayi yeesowoddeyo okwesimbawo nga Ssegirinya babadde nga basatu ebifaananyi biyitaayita buli wamu nalabye basatu bo bajjeyo dda abamu ne bagamba we balabira ku kifaananyi kya Wayiswa mu Fumbiro mbu naye ayagala ataliiwo bamuwaayirize n'ennyanzi kiyamaanyi nyanza ajja nyanza kunoonya ani yatta omugenzi ngamba bano no anti oli yabadde Grace Kamate
ye yakutte ebifaananyi by'abantu abo bonna boogambye bannyanzi oyo muvubuka babadde abantu nga bana noma efujjo y'Abannayuganda kati waliwo ekivubuka ekyabigizeegizawo mangu bali babaddeyo nga baddala engeri bakubuuza mu kawempe nti kituufu bamanyikiddwa kati oli n'agamba nti omuntu tebannamanya na ssaawa za kumuziika mmwe muga kati ng'oli kyagamba nti bwe bagamba nti abamuseye mmwe muwakana kati gwe kyoba onnyonnyola nti gundi bagambye afudde nti aha ekifo kimukimpe agiwembuliza waawan ani yalabye ku Waiswa Mufumbiro oba chairman Nyanzi ng'atadde ekifaananyi gwoli gwewalabye ani gwewalabye gwobadde wamulabeko oli yakyeteeredde wamulabye ayogera moze toli ayagala Shalom ava bindaga ngamba nga yabadde ne Kasuku abawagidde nti nnoki Kasuku agambye oli yafudde ebyo byawedde interview weerewa mu buntu bulamu guba mululu kibanga bwolaba taata ng'afudde mu ddiiro n'ogamba enju yange wano wange nze neekuttewo difference ogifuna kituufu taata aba afudde naye gwe kyogamba ekituufu kiba nti omuntu bakiyita kubugumya mbooge tannakutukako na mukono tebannamussaayo ne electoral commission tennalangirira date gwogamba mundabiranga ddala ebyaddala oba walumiddwa naye according to you muntu kyomutuufu yandibadde addira Ssegirinya mbigire kozi ndabye abantu bangi bagamba omuyambi wabaddewo ombuuzizza Munyagwa kikyagenda okukola ani agenda okukola tuwe Nyanzi yakola ki Nyanzi kiriya tannafugako nalukola nalukola naye yatandika omukulu akyali mulwadde anti kati ombuuzizza nze noonyezza nze njagala Nyanzi noonyezza omuntu munnakawempe Nyanzi nze njagala Nyanzi anti kati ekizibu kye tufunye obuuzizza atoddamu kale kati mbuuza kale yagalani kati ddamu anti kati yagalani kale kankubuuza oyagalani kuba olabye chairman Nyanzi naye abeewo chairman Nyanzi bamuwe aliyeko okay kati nze amanyi ebyafaayo bya Ssegirinya ebitonotono sijaga byonna bwe nnoonya omuntu gwe yatambulako naye eyakolako ebintu naye va ku bino ebyanjiwadde omuliro kabampaani emigaati bagivuga babiri ogende mulago nebidigu Munyagwa nani ne Ssegirinya ate oli ye menta wono TV bazeetikkaaba babiri Munyagwa nani nagendako mu katale k'ebwayisaawo nga yabateerawo we banaabira amazzi yamala n'abutwala yabagamba bamulaga nti tebabyetaaga naga ngeri gye mutannonze kiteeza byonna byenkola bifu yakolanga kufunamu anti nze nkuwadde ensonga zange nti omuntu ayinza okuvaayo otusisigaza mu kifaananyi kya Ssegirinya Munyagwa yasobola okuyimirira awo bakweyambula neyekola ki neyeyambula omulala olw'okuba yalinako okusika omuguwa ne Ssegirinya ate nga nze okusika omuguwa kwabwe kwali herefe kwali kwa Kidandala Kidandala tebamusiba takyali anti ngamba nze nkubuulira Kidandala Kidandala ono yali yeetaga compensation kube yakolera ekibiina biri abiri tuva mu people power tuyingira Nuupu kubajjukira Nuupu teyaliiwo galiwo people power eteekateeka okuyingira okuregisteringa nti Balamu ate ekibiina kiki yakiwandiisa kitegedde naye mu process eyo okuwandiisa kibiina kipya tukoze tutya administration Kidandala yalimu basatu abasooka paka ku nomination day era teri kaadi genuinely yawa bantu buzibu nga kugaba kaadi ya Kawempe North Kidandala ali ku kanso akola emirimu okufa looyo omutendeke nga n'amagezi alina n'akola byonna Kidandala for Nuupu naye nga ku ground waliyo omusajja bamuyita Ssegirinya Muhammadi agamba akatogo nkalya kookya
nkalya katokota katokota bwe nkalya nga mu kwagala Kyagulanyi teri amusinga mu Uganda omulenzi oyo mu kukolera nuupu okugitunda mu bantu ngani Ssegirinya kati naye ate nga bw'ojjukira ekigenda okuba mu paalamenti wano weetaagisa nnyo wano bwongo n'ebitabo nga ebitabo byasindika obwongo kati nga Ssegirinya ebyaddala bwe bateeka ku pepa n'ekidandala ate ekidandala ogamba gwoba ogenda naye n'ogattamu n'ogamba Ssegirinya nga ayiriddewo nnyo ekibiina omubiri nga abadde ayina kati kaadi eyo kyegambye nti yakaluba nnyo nga yenna gw'ogiwa asaanidde nga gw'otawadde omuliddemu olukwe so kidandala agenda omaliza nga tafunye kaadi mu butafuna kaadi kidandala of course yalaba nga aliridde kuba yali kumpi ne ku komiti egaba kaadi almost kati okutuuka nti mubagabula emmere gwe tolidde ate nga mwe bateesiteesi nga ne kaadi y'ekibiina ekya nuupu kyoyogerako nze omu ku baateekamu nnyo okulaba nga tutaputa buli kintu kiveeyo so it was a tricky situation eri abantu abo so byonna ndowooza ebyaliwo okusika omuguwa mu competition kubaawo abantu beeyogerera ebisongovu in the end omuwanguzi n'abaawo nze ndowooza singa kidandala abadde waali yandibadde compensated nti katulabe bye wali otusuubiza naye taliiwo kati bamusiba bbanga ki bamusiba abantu babasiba ne babata nno ne tutamanya si myaka nga kozi yali mu trafficking kinenemu gyali kati asubiddwa kakati beba abantu nandirooza kidandala nendowooza Mubaraka Munyagwa naye bemba nvudde ku Munyagwa gundi ono gw'oŋŋambye kanso Nalukoola kati ate awo siteekawo kirala Nalukoola ekisooka musajja musiraamu nga Ssegirinya bw'abadde ate munnamateeka ate tumulabyeko practically ng'ataputa ebintu bino ate muntu wa ate engeri gy'ogambye wali twetaaga wano weetaagisa nnyo naye ababaddewo nawo bakoze waliwo olunaku lwe lutuuka ng'ekitabo Ssegirinya eyo omulaba nti wamatanta naki ku kulonda sipiika wa paalamenti waliwo yamuyisaamu eggaali okulonda ani sipiika oba ani yali oba Kasolo oba ani yamukyalenjinga tulonze Ssegirinya yabajja kuba deputy speaker teyava mu katebe nasigalawo ng'oluzungu luli ekololaawo ebitabo biyisiŋŋane kololo semujunganda undi aleeta Ssegirinya yanywera mu suuti ye n'aganze siriiwa Ssegirinya Muhammadi nabula omubuuza nagambye yagala ng'ate era nga bw'okyoge nga yagala kimubuuza mu Luganda lwaki tonvaako oluzungu nga lunyooka ekkololaawo naye obuzibu bwe nnina ne President Museveni alina atudde mu katebe bwe kati alengera lulengera alabulabiza eri nomuyitako buyisi naye okitegedde era Muwanga Kivumbi ye yava gye yava n'amutaasa n'ajja n'agamba kiraya nti waffe Ssegirinya Muhammad musanyufu nnyo ku kikoleddwa naye nga ye mutaputo ayina emirimu mingi olwagimugogomoddeko nga Ssegirinya waali agamba nva wano nze ndizaini nva wano leero naye agambye omukisa aguwadde omuntu omulala si mwetefutefu ajja kuwagira yenna ajja wennalinda byeko oluzungu nga ebyaddala wano tewaliwo okugamba Muwanga Kivumbi olongo nga Namboze aliwa Namboze kolo teyajja naye yakyalenjinga gundi Moses Ali naye yavayo n'agamba nze nonze Moses Ali ajja abeere sipiika ng'omukulu akyava mu katebe kyavayo era nekijja nekimugamba nakyo kyajja kyo kyavayo nekyewozaako
naye Ssegirinya muwanga Kivumbi yavayo n'agamba omukirayanti waffe agambe simwetegefu mwebale nnyo mulabamu busobozi naye nga wali ndeka mbaako nga nomala omugaa kale buli gwe basomye asituke yandigambye nze sinze Muhammad nze Richard naye nga bwe tuddayo eno ku ground who is Ssegirinya Muhammad kyo kimufudde ow'enjawulo ku babaka abalala atuuka atya ku top nina story ebbiri infact kanjangu yeeno Ssegirinya Muhammad anzijukiza story ya Fire Bongole Lutaaya Fire Bongole Lutaaya nasomako story ye nga yatandika okuyimba nga ali mu Uganda n'atoba n'endongo n'akuba paka eyo Congo ne bayimba paka Congo kati emyaka gye sitaputa late 70s bavaayo ajja Uganda akomawo kati waliwo political instabilities around mu 80s 70s 80s nga bawamba abavubuka abaaliwo abasajja abakuzeekuzeemu biki abayimbi ebyo addukire Kenya naye ngeno atobye n'endongo y'emyaka nga 10 Uganda atuuke Kenya afuna munne ono omusajja yani yagamba lwaki muunya undi mukulu Alex mukulu bali bombi nno mu kintu ekyo undi yali amusi Maifuru figanza nyumira yamubuuza biki ebikufuula ow'enjawulo weepankapanga bano bakuwanadde ebintu byamu ng'atalimba ate yalimba ki mukulu amanyi okutuula bw'ati n'ogamba oba biki byakola yamugamba ateeke cricket ovo bawaamaanyi cricket ovo nnene anti n'omugamba tegeka ewaluuna tegekako ewaluuna asebe ku National Theatre abeerayo babaze kola ki yabikolako ebitono anti nyambye ngugambye oven ennene naye bw'opimya aluna n'enjukira National Theatre yategeka ddi n'ogenda yabikolanga anti dda anti kyengamba bali tebannamanya naye nkunyumiza Fire ebyaliwo nga tebalina option nga tebalina ebyaliwo gwayogera waŋŋamba twali ku Ssebatta wano saaliwo twali ku Ssebatta n'oŋŋamba mbu Ssebatta oyo omulaba senga yafa dda singa bamutenda bannange omusajja bakuba enzine bajanaamiriza bandigambye mwawona Ssebatta taliyo naye kati mulamu Serena yagaana okujjula mukono abantu tebajja bamutwala ne Masaka Ssebatta ekyo kijooga Ssebatta kyagala biga akyongere essente mutuufu ani yandizimuwadde ezo Ssebatta oyo lwakuba alina omutima omubi Ssebatta oyo nalina musajja wange ng'ayagala mutegeka bajjo buuza Abitex oyo lwaki Abitex alina obusungu ku Ssebatta bamugamba omutegeka n'abagamba njagala obukadde bina nannyonnyola ye bwali mu ssente lwaki ye aba teyeetegeka kati nfuna omugagga ne tugamba naye abasajja abasobola okukuba shentuufu alina kuba Ssebatta nga yasigaddewo nenkubira Abitex oyo naŋŋamba Ssebatta oyo omulaba nga yafunye omutegesi omulungi ali mu ssente asobola okukola sheeya ebyafaayo naye obuzibu bwa Ssebatta tayagaliza ayagala omutegeka ate oleme kufuna kyakola Bigi n'akusa Bigi ate ye yamukwata omuzimu Bigi tamanyi kutegeka ndongo buli muntu gwategeka waliwo sheeza ennyongeza kaabe kamiliyoni embalala teyalimba baali ogenda embalala nga tebamanyi nti ne kamiliyoni gyali obuzibu buliwa tamanyi kulanga maalo naye kano ka Abitex kagira naye kati ngugaika kamiliyoni baatuka okugenda embalala nga sho yanga yakusande nga naaba embalala tebamanyi nti sho gyeyo Katonda wange kati ye yeefulukutira wano kuba kati ye ategeka naye ate bwe yeeteeka mu kamera naye agala kamera naye omuteekamu kikopo naye Abitex oyo omulaba Abitex kabaka bajjo bakufiirako bayinza notambula naye nga ye buli kimu akibala nti kati wano kyetaaga kiti tukole tuti n'abala n'okubala nti nno nedda bwe tumussa ku 3 nedda tumuteeke ku 2 ye abala ne ssente naye ono yakola jumula
kinyumu ayinza n'okuba Abitex asobola n'okubala emyezi kati nze bateekayo Ssebatta ne mbagamba abantu tebajja kugendayo nga wabaddewo ebivvulu bingi tuva mu bagravity mabegeeyo wano waliwo David Lutalo kati ne tutuuka mu time ng'abantu beetegekera Christmas oba muyimbi avudde bweru nga wa kitalo kati ne boogera Ssebatta naye nga kiri nnomo Ssebatta yali yeetaaga omwezi oguli special nga bw'olaba eyo mu May teri kiriwo ne balyoka abaana baveeko tebalaba gundi anti abazadde kale muzadde sebo katolaba ekivulu ky'abaana bino ebiriyo leero katumale gatwala point yo yadde nnafu naye nafu sebo bana bategesere nedda show y'emitwalo 2 ogiraba era mukwano gusimanyi show y'emitwalo 2 ogiraba genda anti ziri 2 anti ogenda bonna zigenda bonna bakwano bange era ndoba ngendeyo naawe tubalambule tufune boda wetugende eriwo tusaleni ngenda ku Sheraton lwaki togenze kundi ku Serena ngenda ku gundi mukwano gwange ng'omuntu Roger mama kabina mukwano gwange ng'omuntu ate Abitex yampadde table ne Donzera bagabenga bebwe batyo anti Donzera yaguze table doni deya tugenda kubeera wali kyatamye okubeera naye ku table fotuuka yali otulabanga ekitagasa genda mubamuze kulaba aitsoke genda musiramu bwe tugenda mu kusaasira oba oyagala kutunulira tugenda naye tusigale tukole ebyo oba oyagala kundaba atuuka eri ssebo n'atuvaako n'abeera kiboosire genda njagala kunyumiza mmoze sina gye ngenda naawe twakola shoya nagendako naye mu Serena mubuuzo oba yatambuza bigere okudda tewafunayo 10 ng'oli nange nayonayosaina mawulire byali bituwetaddeko okwata nabyo bikwawali wekka basima n'agamba va ku kamera ya mmoze gwe sebo okutambula nange oba mu sente zibaawo tugenda ogenda gwe tugenda mu Serena agenda akyusa nti engoye ekanzu bali kavule abamakanzu mbwe mavule bakiikiriddwa kakati nazo batandise obagamba omuntu agenda kwambala ki bave ku kanzu zaffe bwe kati agenda tandika kwambala agule engoye ze Megatoni nga bagenda okuvuga bamutuuza mu maaso wali bigenda okuvuga waguba saaguba nakugamba ensintu kimu baatugamba yogera amazima osigale wekka ekyokubiri nze neezuula babadde tebananvuma tekuli yasasudde fiizi w'abaana bange singa nali mupangisa singa tekuli ansasulira nju kati bwe bagenda okunvuma okitegedde mbeere ku maseya kanjogera amazima kubanga olina okubeera compromised nga waliwo ensonga nti munnange omusajja oyo bwe naagira sijja kulya mmere naye bwe kiba nti okwogera amazima ekyokubiri nze ndi omu kubasobola okubuulira abantu ekituufu oba baagala oba tebakola ki tebaagala because bwe tuba twagala okukyusa eggwanga lino aye tugenda kukyusa mubi tuteekeko omubi tetugenda kukyusa mpisa mbi tugambe naye olw'okuba ono mupya katuwa ow'empisa embi omulala ffe tugamba buli mpisa mbi tugivumirire period Ssebatta singa yafa ekyandibadde wano anti oyo musajja munyumya bakingisa temwana baku Ssebatta naye era akyabali mu maaso abalimu anti rekodi za Ssebatta bakuweeyo omuyimbi yazimenya nekyo ekyamwavuwaza mutima mubi Katonda asasula n'amabanja bangamba kyeyakolanga abo aba Eagles naye nga bwe tugenda mu maanyi g'abayimbi bonna bwe bawaayiriza baali tebasobola Ssebatta yali waddala Ssebatta nti yakubanga nakivubo bw'omu bakubya cricket over akuba teri baddogo ensi yonna neefukamira nze mbonyeebonye naawe teri baddogo lwakusaasira talina teri baddogo kigambo kyekirimu ate tekirimu naye ogambye akuba teri baddogo iyi teriba nkugambye alina oluyimba si bye bino beyayimbanga naba obuuza waki oli ayimbye lulwe gomanyi we yayingiranga kadogo kamooyo enyiba za Ssebatta ezinga sizimanyi oyinza okuba omutuufu oyo ganja ayingira mu bandi n'akuleetera ba Fred Maisoro yasembayo okuyimba nga ali ku kitanda oba alimi bali abantu abafa ne badda mumanyi bumanya yatandika okuyimbira ebidongo nga myaka 3
bali batunda muchu yali asiga muchu yali mubaya nnyo omumanyi kati sebatta omusajja yali agenda mutegeka nga kirizo mwazirize yali agambye anti kasite yamugambe ebyo nga tebikwata ne bamuleka oba bigi amugamba atya bigenda musale nga bakanywa milioni 9 oba 8 naye bigi yandiwadde ekisajja sente atakiwa anti gundi yenga yaddukanga mu bivulu simwe mwabinyumyanga gundi Abitex mugayambala gomesi kiri kyegambye nti biba bisaze listen lwaki bakyakivumirira kiri kyegambye ku Bobi Wine nti baba Bobi Wine bamugamba kino kyokola kibi mukkirize bamugambeko kati n'Abitex baba yakolanga ekibi tetuwagira mulala yakikola ffe tusigala tuvumirira nti ekyobutasasula bayimbi kibi otegese sebatooyo ekivulu kikusaze mukanyiza mutya naye waliwo ebintu byolabira mmoze kyekiri kyo nti alina omutima kya mirundi ebiri bwe tutuula ne ŋŋamba oli ayinza okukugamba ontegeka tugabana amagoba oba ompa nonzijamu nti nkuwa ssente zo ebyeno tebikola ki tebikwatako nti njagala 10 nkuwa 7 nkuwa 5 oba 10 andi ne lwaki totegeka ne tugabana amagoba nti argument gifune fit nti okay kati gwe ng'obaze bwe nkwata 10 n'enkiwa King Saha oba nkwata 10 n'enkiwa Spice Diana kiba kiddako gwe ng'obaze strategies zo z'ogenda okukozesa ogyemu milioni zo bimeka 4 okwate 10 n'expense omanye nti ne 2 bigenze gwobale nti ngenda funa milioni nga 15 ngeza bugeza sigamba nti oganye kisoboka kati ng'ate onagamba tugabane lumu naawe nozimba noga nze nkuwazi kujjamu kati naakulekera gwe ofune profits zo nga bwozikola ki bwozagala kati bwe mutuuka ku mulyango nga gwe wakozesezza bukodyo bukyamu ate gwe toyinza kunziza mbusafunye nga nakugamba tutegeke bameka 2 tugabane noŋŋamba nedda nze nkuwazizo wetuddira ku kya kooti webagambira bannaye mudde wali muteeseganye anti okuteeseganya kyekyo kyeŋŋambye wano sirina muko omuntu anti awo muko omuntu ne toyinza kugamba byansaze therefore gwamanyi I believe that Sebataba yalaba embeera exo tewali nkugambidde baako wa Seba nkugambye emirundi 2 bigi bw'aba alanga kifo kisooka biritalanga aba mu kukyamuka naye alabanga omuyimbi mu maalo ge kaakati bino mukono Masaka tabifaako drive egendayo ku olwo kati abantu kati Seba takyagambira nti wasaba omulimu gw'otasobola kukola pay the price we katulabe naye tagenda zifuna katudde ku Ssegirinya tukomyewo Ssegirinya atandika atya mu bufunze natandika okumanya omanyi naligenda ku Bukedde mu 2010 myaka kati gigenda mu 10 n'emeka 15 bukyanga nyingira ggulira eryo nga ndi muto naye nenfuba akajji no lwaki nkwogera aji yeteze ekijiji nedda no nkuwa bwe kyali lwaki bwe kyali bampa omulimo ogw'okuba producer wa talk shows gwe walinga mukabinkano nze nali producer wa all talk shows za Bukedde TV naye nga buli omu alaba sisaanidde nti kanaakaana wallahi neŋŋamba nja kufaafaagana nammwe nga kituufu nga bwe bakyogera wano batuufu kati Ssegirinya y'omu ku bantu awo bayingidde Ssegirinya yasooka kuba masimu nga bagokubirawo kamwokya abakyebando amakolo kavuma simanyani Ismail Lubega ekibibi tiimu eyo gy'omanya yali ekuba amasimu ku maradio sineerabira Ismail Lubega ekibibi mukambwe nnyo yagamba Ssegirinya baali badde bamuzeekako olwo mutuufu
mukambwe nnyo mutuufu kati ekizibu kya Ssegirinya kye yafunye bano bakyama ba Bobi Wine kye bakola Bobi Wine akolayo anti wuliriza ebintu by'obusiraamu n'eddiini tebigendamu mukulembeze wa family listen tebigenda mu nti nze nga atwala enju eno tebigenda mu nze nga amukulembera mu ddiini manya mu kibiina nti nga paalamenti obusiraamu buli bwe buti lwaki okujjako ng'omugenzi yagambye nti nga Ssebaggala nti mmalangawo ennaku mmeka nnya naye tuddayo nti abasiraamu baziika batya baziikirawo ate Ssegirinya yayambye ku makya kalina bijjamu awo afudde tafudde nga muyinza ogakale ku lwaki naki enkya kakati bino eby'ennaku ennya era ye full figure kibolaga nti bataddewo basobole okuŋŋaanyizaako amabuga agawera naye nga oli bwakubuuza okukola ki nti respect y'obusiraamu yeegamba nti omuntu mwangu obusiraamu bugamba seeka ayinza okukubuulira mu bimu ku bye tulina okwanguyiriza mu nsi seeka byogera mu lawudi eswala okuziika kuli ku mwanjo kya busiraamu ate ffenna wano mu Uganda abakkiriza nti omuntu bw'afa ebyaddala tuyimba amaze emirimu gye tumukwasizza Mungu teri mulimo gusembayo kukolebwa ku muntu okujjako mumusabira ayingire kabuli oba entaana ye kaakati naye mulimu ka close omufu yagamba ki kati mwaba okunsi okujjako omufunga ndi ku musiraamu omufunga yagambye nti munziikanga ennaku 3 omufu okumanya alina obuyinza munziikanga mulimbo waddembe okugamba temunziika waka banziike mulimbo egundi kati ngezaako okukulaga nti tebibeeramu omukulu w'ekika agambye ate omukulu ate ow'ekibiina obeera extended nnyo guli si musaayi gwo naye kati bavunvubisa family ekiramu wakirabyewo ate kiramu kuno si kulama ekiramu kirala anti ayinza okuba yalama nagaali byeyayogera yalama agamba omukulu ayogera essaawa mmeka wayiswa mufumbira simulabawo anadde byeyabijungulula anti ngamba ngamba ombuuzizza yalama ali nange ngamba yakagira ekyawayiswa mukikubye nnyo naye yamala n'amusonyiwa oŋŋambi yalama nenkugamba ku byeyalama mu bulamu ebimanyikiddwa nti yagamba omukulu ayogere essaawa mmeka yakyogera teyakyogera oba yakyogera ekyo kiwedde lwaki okiwakanya sikiwakanyiza ŋŋamba kyeni mu kugamba lwaki ogamba nti oli okwogera essaawa 5 kikyamu ate kikyamu wakituufu oli yakirama kati gwe nze point gye ndiko njiddako ekyawayiswa mu ffumbiro obivuvu byombi obikuba nze nze togenda siri mu kugatta ku kyawayiswa yamala okwogera bambi n'amala n'amusonyiwa so ayagala bitwalira mukwawo jumula gwe bigatta gwe lwaki obitwalira wali abikutte kalenge oli bweyalisooka kimu ku kimu bwe yali alamba yagamba atya wayiswa mufumbiro adadda soka Bobi Wine gwasuusa no nkugamba njagala principal bwe naaba nfudde ayogerere edda essaawa mmeka awo tiiki ayogere essaawa ze kati gwe wadde obikuba lumu yogere ekikale sikikubye ekyo kiriya sooka omenyewo nawe menyawo ekyawayiswa mbu yamugaana okuziika njagala otunule mukaga yakyogera nawe menyawo ekyawayiswa nti yamugaana okuziika musiraamu yakyogera teyakyogera ekyaki wayiswa simulaba ku mufu gwange n'akisazaamu aŋŋamba kyenjogera yakyogera teyakyogera ogambe mbitaddewo buteesi yakyogera n'akisazaamu yakisazaamu ddi video teriiyo gizanye gyeri yamusonyiwa nze nkuweeyo ng'amugoba yamusonyiwa musiraamu leeta nga amusonyiwa ng'omanyi information gwe tulina kuwayisa siwakanye ndi ku kiri ky'oŋŋambye nti yalaama ne nkugamba okulaama eba peeni oba n'ogamba oba n'obaako b'olaamira mu bantu naye kati kuno okuziika
okujja kuli ng'abadde personal close friend wo gw'oyinza okubuulirako nti banziikanga wano kuba biri yabyogera mu busungu nga alwadde ate bannakibiina bali eno bagamba abantu bakolera amawulire mugundi babinuka kati musajja watu Ssegirinya ne yeekyawa nga ye obulwadde bumuluma ate be yayiirawo ekibiina kye yayiirawo omubiri tekibaddeewo kyo kigamba olimba kati nga lwaki Ssegirinya anyiigira Nuupu ng'ayogera mwogezi wa kibiina nga kitegeeza byayogera tiimu eno yabyegeyezzaamuko nemugamba nti Ssegirinya oyo ali mu kabampaane kati lwaki bamutadde oba abeereyo kati ebintu byonna ebyo Ssegirinya ng'agamba nga nayiwawo nnyo omubiri wayiswa Mufumbiro wali wanga ffe tutoba naani ne Bobi Wine yali jjinja nga twadduka emisinde okubunyisa struggle twetise TV twekalakasiza tukubiddwa emigo amango munsasudde munjagaliza komera kwe kunyiiga n'agamba nedda tajjanga era gwe ngoyagala okukakasa nti ekiraamo kyakola ekyo ekyawayiswa Mufumbiro yayogeddeko atayogere si ye mwogezi amyukaani Ssenyonyi ono omwana abeerawo ani mwogezi omutuufu ani mwogezi omukulu nedda kati wano nkulina nze ebintu biri ku kitebo oyinza okumalako nange jogeranga bosi jangu seeka mbabuulirire wano bosi kankubuulire Ssenyonyi Joel bwe yafuuka leader of opposition ekifo ne kifuuka vacant era buli omu n'alowooza nti wayiswa Mufumbiro abatera okukuba wayiswa Mufumbiro bamukubira bamugamba okukakasa nti ne Nuupu tekuwa value n'ekifo yakirekawo neekuleka ku bumyuka kino neegamba tewali oba ontegedde era kati buli lwolaba Ssenyonyi ajjanga akulira oludda tosobola kuba kiri ekitiibwa kinene nnyo ekyomwogezi kiri kinene kyo nnyo kati toyinza kugamba nti awo omusajja bamupromotinga kati ye CEO ate nze PRO nina kyembooza bwe tukeberaawo gundi Google etuwaaki omwogezi etuwaaki nva ku bya Google nkuwa kituufu emuteekemu leta essimu yo tunoonye omwogezi w'ekibiina ekibiina tekinnalonda era omuntu gwe baali yali ani kyetutwala teekamu gwamanye ansa gyonoonya kitoteekamu andi nze ojaga nkoze bifu teri bifu teekamu Joel Ssenyonyi bakuwe profile ye tebannalonda bulonzi muntu gwasoma Joel Ssenyonyi yaliko buli kimu baanaga Joel Ssenyonyi ati gwe soma ompe gundi nti yemwogezi kisome ebindagaano kyekyo soma sigenda basomera kyekyo nze kyekyo bannange kyekyo soma wagambye Google yiyo somawo ntaddemu wano noob spokesperson noob spokesperson because anyway tuveeyo abalabe bajja kwennyonnyolera bakebere naye nga gundi nkyamuwa Ssenyonyi ekifo ekyo tebannalonda sigambye nti nkugambye lwakuba kyenkugambye oganye okitegeera bwe bakugamba nti olaba mu ebifo bino bayinza okugamba abadde gundi abadde executive bamuwadde ekya CEO kino kisigalawo ne bagala bagenda kufiiringawo omuntu kati deputy gwosigala okola emirimu gyo naye nga eno kuba mu hierarchy ya Nuupu oba eyakibuli abantu bonna bali bachifu wipu baani leader of opposition agenda okufuuka ani amulonda gundi
isi Bobi Wine anti asinga ababaka mu parliament kakati essaawa eno ku opposition bwe bamala omulonda kino ekifo kinene nnyo nti to the tune nti toyinza kuba mwana lebulebu kwogera bino kuswansuka oba olinnye nnyo that is why nkugambye nti lwaki Bobi Wine yayogera ali mu respect ya Ssegirinya nti oyo talinnya wano kati olina kugamba nti kale mu buntu bulamu n'omusonyiwa naki katukusse ebbali togenda kwogera Waiswa tanayogera ekiramu kikyagenda mu maaso oli yalagira kati bino waliwo yogambye omusajja ku mutima gwe yagamba ki kuba audience yo yasigaza ki video si yetambule eringa amugamba kasajja gwe oli mu kwekoza wewaza binyo senga mbade na video ya Waiswa nga bamusonyiwa sigamba nti okumusonyiwa kicha okumusonyiwa yamusonyiwa naye waliwo ebintu byotasobola you cannot erase information okitegedde seriously teyamusonyiwa ngube yalagira abafundo bekoze omufu tamale mirundi gwe banyooma omufu bw'agamba ekintu yagamba mu bamuziike ng'ayimiridde alaba abakwana bakazi kati obwedda towulira Aisha Kabanda nga yayogera Waiswa teyabaddewo Waiswa tagenda ziika ng'atudde bw'ati ate ogampadde nga era tugenda okujja you talk a lot tugenda omumaliriza nga omukulu musajja watu Bobi Wine bino Waiswa yabadde alina okuba nga atema nga president bayitamu ki muyite bino byogamba nti yagamba ayogere essaawa 5 bino byabadde birina kuva eno ate ontemedde ekiraamo banna yongera okitemeteme nkuwadde kati ekiraamo ekyo kyobola nkugambye oli agamba Franka Gashomba gundi Franka atambya kitapuse kati nawe otaputa Bobi Wine yabadde mukyamu okugamba ennaku ennya kuba si buvunanyizibwa be babyogedde kuba wulira ku macanga yakafanze natekansoke obukulembeze bw'obusiraamu lwaki tebwavuddeyo ne bukyali omanyi obusiraamu buli bwe buti obusiraamu bugamba sharia lo obusiraamu gye bugoberera naye bukugamba you should respect the law of the land first nti etteeka erikufuga mu nsi ligamba ki ng'obusiraamu kuba togenda kukontana nansi senga kiri Kenya mukulu badde tumufuna ku weekend okitegedde nti etteeka wano bagamba weekend ya Sunday na Saturday gwe tojja kugamba olw'okuba ffe tuli basiraamu nze ku Friday sikola kuba obusiraamu buwummula lwakumeka obusiraamu buwanyo respect Friday tebuwummula by the way naye busoosowaza nnyo olunaku lw'ejjuma era bw'ogenda e Dubai bajja kugamba kusaawa 6 mmeka emirimu ebisinga giba gikoze giwedde naye ate love the land egamba ki Saturday na Sunday weekend ati na bino kati olumu muyinza okugamba kyetugenda okukola kigenda kukola kitya nti Ssegirinya obusiraamu yabwewa kyenkana ki ompulira nti mu bulamu bwa Ssegirinya yayogera ddi ku bamaseeka nti era nze njagala seeka bwe naaba nfudde yalaamira Bobi Wine nti Bobi Wine oyogere essaawa mmeka teyagambako nti oba mufuti bambi kutuba yange kati olumu obusiraamu bugamba wange kituufu naye tetulina kyakukola si mutiitiizi yakoze kyabugunjufu nti bw'oba waseerera olulimi bw'oba wakola kabampaane bw'oba wakyamuka omanyi ebintu tuyinza okwogera ne bikuwa okyafuta kkiriza nti kino kyanjokya n'ensika ensonyi obedde atudde mu katebe ng'ali ati ng'ali ng'omusibe kennebuwa kati ate neera bamugambye alina muganda we bafaanagana nnyo oli gwe baali bakubidde e Masaka gwe bakubira e Masaka era waliwo amukubire n'amuganda togenda mu kuziika kati muganda we waanaaziika ne bamukubirayo tebagendayo ye Waiswa agende kuba abeera kumpi ne president ono yagamba nti waana agenda maama wa muyira enfu maama akyalina amaanyi agayira Waiswa amufumbira enfuufu andi maama agenda kufuna obuzibu temukangakanga maama ekirama akimenya
yagambye atege si nfuufu ebbaafu y'enfuufu tayagala bino byamaaso yafudde agiterese yamugamba tamanyi diro yabadde wakufa abadde munene essuubi eridda nga bannakayimpa bagamba mbeereddewo nnyo buli lwengira mufuna essanyu musajja wattu so Ssegirinya bwatu bwe yayogera naye Nuupu onkubye koodi ya Wayiso eredde goli wadde mugira nze nkugambye ye mwogezi kati aliwo ekifo kiri tekinnajjuzibwa tanayogera kantu konna ne bamuwulira bali ku koodi yasirise teyejjusa bamuwulira ayinza okukyamirawo ne bamala bamulabako Wayiso wange alabye so Ssegirinya yakyalenjinga babaka banne nti bagamba ab'opposition era balumirirwa abantu era eno gavumenti nzibi ekoze bubi tufune abantu abalinga ffe abantu ne balonda Ssegirinya mu myezi 2 kawempe netandika okulaba ku bibala emyezi emeka abantu bannakawere baali ebyenda obuugi simanya biki dwaliro nekyagulanyi bino bigera yakyogeddeko naye nti n'ababaka banne abaludde mu paalamenti naye nno nga mwali nga bagamba batuuka okuzimba omutima nti omwana atulabisa akola kabampaane omwana atulabisa ali kubaka kabampaane yefudde UVV Uganda Federal yefuula mbu akola nnyo mbufe tetukola yefudde vumbi Ssegirinya teyalabisa gavumenti yalabisa opposition nti tebafa ku bantu besulirayo gwa nagamba era bino bye bamusiba Ssegirinya baali basanyufu nnyo ab'opposition bagamba bakusibe obadde otutta obadde otutta tuli mu paalamenti Basseggo n'abo balaba bannamboze nga bagamba kati azimbye n'eddwaliro kati mwali ku kabampaane sigamba nti Basseggo nabe bagamba naye nkuwa bamazeeyo emyaka 15 Bassemujunganda namboza aterera mutelesi mukatebe aye naku zino yayize TikTok era agenda kwanukula era tasobola awo tasobola kumpangulawo awo anti abeerako yekka ate agambwa agenda kunyumya nkugambe nabayo bakola anti nkugamba bakaita bati kano kayimba nasoba comment okirabye wulira akola bw'ati yagala omubaka bw'omufunza n'omugamba temukoledde bantu mbuliro emirimu gy'omubaka gyogere nkola ng'akugamba budgeti okulaba nti ekoleddwa bulungi ku monitoring government programs zituuse ku bantu kuteesa mu parliament simanya biki committee nga gattirira emirimu gyabwe nga tuvuddeyo tugende mu campaign lwaki mwogera ku nguudo mu campaign ngenda bakolera oluguudo lwawana laba kasasiro no lwaki obyogerako ng'omanyi tugenda bikola ng'omanyi tolina busobozi bugenda bikola kati otuuse mu parliament tugamba kasasiro ng'atutta ekyo mirimu sijja mubuuze Museveni njagala oli ajja tugambe ngenda kwogera ku ki naye bw'ogamba nti okiikirira ffe omulimu omulala kuleeta birowoozo nsonga za kitundu kyekikuyita representation tebagikola Ssegirinya yagikola n'amanya ekitundu kyange nsobola kirobingira bano tebakikola ne bamulaba bubi ne bagamba Ssegirinya mubi nnyo otulabisa era Kyagulanyi yagambye nti yamubuuza obikola otenaga paalamenti osobola n'okwewolayo ku kasente n'emmotoka bagenda kumpa $2,500,000 sigenda nze gigula njagulako eyaga nziteeke mu bantu ko ye blessings zikufollowing blessings follow you n'agenda n'abyogera ate n'abikola ko bo tufudde akasajja katulabisa owakawempe South n'agamba otusse kyeyeekola ate yagambwako nakawa yafuna omukazi yafuna ekikazi ekyamuloga anti wulira omanyi okulabisa kwa Ssegirinya bwe kwali asalagana ne Ssenyonyi constituency ono wa Nakawa West ono wa Kawempe North kati zeekutte ziti bagirireyo kyanja side eyo kobbo naye omusajja ono kabampaana asusse bwe bwani gwayogeddeko bye yali aga nti yakola ebintu ne babaka banne ne bagamba nedda ffe tetugenda bikola bo basitula makalina
basitula bizimbe balamuza mafaamu ate nga bavayo nga bagamba struggle our money kamba sibuli wano mu kino ekitundu nkomawo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh naye nga mugamba siba maliriza jigale naye nga kamba jikuze banaffe aba Victoria University abasangwa okujinja road mukulu yakutumidde ngenda kutwala obigambo oyogera bingi muganga sogera bingi oyogera bingi naye ogenda kwesubya ebintu naye mbajjukiza banaffe aba Victoria University basangole kujinja bagamba nti no machinteke natera okubeera nti etandika gwe wenna agala okubeera nti osoma courses nyingi gye ziri business administration, mass communication, procurement, bayina fashion design ne course endala nyingi nnyo gera wewandiise via online ojja kubeera nti weefunira ddala ekifo ali ku Victoria University ate gwe omusomesa akyasusse teweetaaga simanye bamuyita ono admission fee atomusasula genda ofune ekifo otandika okubeera nti osoma aye ne course ne AI course eyo balina engeri ekintu gye bakikyusizaamu bwereere bbule obeere nga okyusa obulamu Victoria University yazze kulema Dr. Muganga buli kimu yakireza ddala mu nti nnyo katukomewo ne stories endala nyingi nnyo temuva